Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 Ebutale butubalirizaako nnyo abatulaba mwe banyume bayidala okutulaba naye nga bwentudde bwenti tulinamu omweru ogwo no saidi kalagezageza tutudde wano eno bw'oba nga otunulidde bantu basatu oyinza okuba nga obamanyi nze kati omumanyi kubanga ondaba buli lunako tulina this side omukyala eno omwami eri omwami nono omukyala naye nga tuli wano eno ekavumba ekyatuleesa wano eno badde tiktok yafuuse tiktok efuuse ekirala gwe mukutu gwogendako nono abasajja abakulu abakoleza ebintu ebitategerekeka abasajja bemoola abasajja bakola ebintu oba bitya obusolosolo bwonna nebuuza bamu bendaba nenga bano balina abakyala balina abaana balina ne babakwana nga banfaanana kale tuli wano eno tugenda tutandikirawo tweyanjule then tugende mu maaso amanya n'eddoboozi Senga Sebanga President waba comedians bonna mu Uganda fuga bayomba walowedde kemukulembeze bwangu nali nsaasira nnyo President Museveni kuba nange nga simuwagira nze nganze maisi wa myaka gyange mpagira bavubuka bannange naye bannange obukulembeze si bwangu kubanga ate bana bali ku opposition abatakwagala baba bakuba nnyo nange tulaba nti ng'amanyi President waba comedians bonna mu Uganda mulimu abawagamira abakapale ba Muhangi abagamba tatufuga naye kasamba kalakala kawo kawe kapere ati bw'oyagala tudabwe tuti basone banyabo amanya n'eddoboozi Mariam Bukenya gwamanyinga Ketra omumbeja wa stage. Omumbeja wa stage. Okay, nze nasali mumanyi tudde wano. Amanya gange nze mulangira Musanje Musa era nga ku TikTok bampita Musa Oda Timu Haji Timu Haji mulangira Musanje Musa mulangira bemoola batyo Oda wamanya sanga lwaki twakwatagana omumbeja nate munnaye omulangira omuganda omulungi bwati ate kali mama Chine alina okuba omumbeja tulina mu kamera bakulabe ono bayogedde ekyomulangira ate munaye nekinyambala nenga Katonda asaanidde nemulimu ssebo ate gwolaba nga tasaanidde ekyambuza n'ekibuuzo mwanyina mwe musome nnyo bayibuli ekirambika bulungi ffenna tuli mu kifaananyi kya Mukama kati ne mama Chine ne Kapere nabo bali mu kifaananyi kya Mukama ono kanzire mutuuli ngo toyinza gaana wamma ne mama Chine ne Kapere bali mu kifaananyi kya Mukama nawe Dira kalmama Chine weje kuna kamera wali nfana kya Mukama okamala obukamazi abanesirala Senga ze saliwo gote wandi kijajize nti na kino kifaananyi kya Mukama kati yensonga lwaki kifaananyi kya Mukama kubanga oli kyakulabira ku kyamaanyi nnyo era nze ozala omwana nga akufaanana owulira otya obulungi ennyo kuba omwana yenna bw'aba afaananye mu kikaaki oyinza otwala omwana atali wuwo kati wamma gwe ono yatereza enjogera ennaku zino omuntu omusanga nga maama Chine nga mukyala nga bane nga wafaanana taata yense kakati nze oli kuno wa taata mukomazeeyo weyanjula timu waji taata mama Chine weyanjule era kenzizaakaawo amannya agange nze Rehema kulabako Nalukwago abasinga mumpita mama Kinene kituufu mama Kinene lya muzannyo oba mama Kinene ngera we nazaala Kinene si lya muzannyo obuzannyo naye Kinene wange olina n'omukamwana Dolini Mutiibwa naye mukamwana wange bosi beegaana abantu batumireko bali London bannange batumiddeko abali e London mwebale kukola mwebale kutuyamba mwebale kutundabirira mwebale kunzijanjaba bulwadde buno Senga simmwe Senga siriiwo
Abazzukulu bakuuma. Abazzukulu gyendi mbakuuma mwete mweraliikirira. Bo bakole ssente. Ekinjagaza ennyo maama Kini anti naye wankima nange ndi wankima nze Kawuki Robert yeye Nalukwago kulaba Kolehema. Ekinsanyudde ate ku tebo kuliko ne Nassali. Kati ate Nassali aba maama wange. Wava mu bintu high five. Kyekitone abenkima balina ebitone ebyo wano bakyankalanyawo nnyo na wano kabisikandagala betagala yimba mu luyimba Sebanga wangi ogambye oli president waba comedians be bakulonda iya be banno nandi bakusaamu obwesige tulina ne office era weri awo ku Martin Road Code Kampala era ayagala okujoininga comedy ayagala ebikwatagana ne comedy oyagala kutupangisa oyina omukolo office yaffe weri ya alika luli twate tulina office ngala office yange yo bagitunuze luli eyo ebadde emoroka Sebanga mwe kigwera ne kati twafunye office eri organized ne government etumanyi tuli luko organized tebatuwadde sente batuweze emyogo obukadde 3 batuwaddeera obukadde 3 obukadde 3 Mwakwewola kukozesa sibakulya gavumenti ekuwa byabwere ono be bagundi bange ono president's advisor lindako mwekyamulamu foundation ez'emyoga era tuwola kati naffe mutuwola abali ebweru tetuliko tetugoba twetaaga kujja naki nandaga muntu kasojja nendaga muntu ekifumba ebbaluwa ya erosi twayiroyo tujagala obufaananyi bwo tubwagala 3 n'okwewandiisa emitwalo 2 kati kasita wewandiisa wali eri mitwalo 2 n'otandika osevinga naye si nnyo si nnyingi buli wiiki tusevingayo akasanvu kati twagala bw'obeerayo n'emitwalo gya 3 nga tukuwola 5 bw'obeera n'5 tukuwola akakadde tebazza amagoba right era ne gavumenti yatuwadde endala miliyoni 3 ez'okugula ebikozesebwa munda mu office furnitures miliyoni 3 olaba ng'entono ffe twaguze abantu ba bulijjo bakutabula wawulya miliyoni 3 tizavudde mu gavumenti abalaba abawadde entono zo ziriwa ze badde etuwa bulijjo yobaana ebifaananyi kati bwoba obiwa omukulu gwowerako ekyokulabirako aliwa president Museveni era naye yandikoze n'atuwa ekyokulabirako ne tuyigira ku ye fe abakulembeze abalala kati ngange w'abakomedian n'awummula ati tugamba n'awummula naffe ne tulabira ku ye n'asobola okukola ki naye ngeri gy'atayagala kuwummula namakamulemerako tukyagenda amazwali nange tuli ku nsonga za tiktok banayi oli ku tiktok yo tugenda baloga gwoza ndi ku tiktok tugenda kuloga aba tiktok era ajinzije wano kukakasa bintu bye mukola bulijjo mbalabula bitiimu haji wala osobona bana abaali nnyo ennyonyi benzirakaabo abaana bagenzi kati nze sirinyanga ku nnyonyi abo abaana baali nnye ebyo ebintu ffe tubadde tubiyisaamu amaaso nga tulaba ng'ebiri awawaawo byakwemola bya bulijjo naye kati ssebo be basinga promotinga ennyimba z'abayimbi be basinga promotinga bizinesi z'abantu obuzannyo ng'oli akozeeyo akantu amaloboozi addira amaloboozi kati nga ffe abakola ku leediyo n'atemamu endobeso n'agenda n'agikoleramu vidiyo zaffe ez'abayimbi David Tano n'aleta akayimba kabisikandagala bo batemamu paaka esinga okunyuma n'agikola kyokka n'aweza bafolowa nakabera ku tiimu Haji ne ŋŋamba naye Haji yaani lwaba nze mbadde mulinako akakwate naye nga sinaba kumanya nti Haji ate yayimiridde mu kino ne kiba mu sipiidi akuŋŋaanyizza abantu tiimu Haji erimu buli nsi mulimu omuntu ali mu tiimu Haji Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Sydney, London, America, Uganda, Kenya, Rwanda. Kati ekyo ekintu bwe kityo okukifuula organized awo eddogo weri ngenda kukomeza ekinanansi kati onameza kinanansi nze mbadde nsomera kino bano abantu tulina okubebaza bwebaza tuba appreciating eko ate nga batuliddewo bulijjo mwe mukola ki tuzegambye oyagala okukola omulimu ate nasigala wano owagira ki side entuufu ey'omulimu gwe tukola olema yalinnya ennyonyi kyemmanyi ye mwannyina talumizibwa ennyonyi yazifuula bugaali eboniiza obamanyi be bano nti omukulu era ow'ekitiibwa mwebaza omukulu ow'ekitiibwa Mr. Katende webala abantu baffe kubafuula b'amaanyi webala abantu baffe be batuweesa ekitiibwa kuba eboniizi bw'okebera abasinga ozannya ku stage
abasinga ozannya ku TV abakoze brand nolabira ddala naawe oba weeyanjula ng'oyogera Ebonies n'oba oli London oba America bano tukola ki tebasiiba ono gyagula engoye zino kati ye bwe twogera tubera nze atalinnya ku nnyonyi alaba kyangu kiki kyakulemeseza okulinnya ennyonyi content zembadde mbulayo toyina content kolooza ab'ebweru batwala butwazi Haji agenda kumutwala ebweru era agenda kulinnya ennyonyi teweeraliikirira Haji waali ate nekyala ssebo abaana abali e Dubai basalawo kunsasulira buli kimu ngende e Dubai bandabeko kakitegeeza nyina kugenda n'omugalagala Sebanga nyina kugenda n'omugalagala ate omugalagala wakabaka owange abeera omumbowa abamumbowa wakabaka kati omugalagala abamumbowa yonaamutambulirako golabaga ekyo kireke Haji bw'abakkiriza nti agenda sebo tugenda kugenda ffenna nalinnya ey'enkuuka ate ey'enkuuka etokota Haji wangi ekintu kino eno okitandika ddi okiteeka mujja amaanyi wangambye ogenda kuneemooleramu oba otusooke n'okwemoola evidiyo byakola nga yeemoola ati kati wali buyimba kayimbemu kayimba neyeemoola kayimba ki akayimba kiba kyetaaga kwekayimba keemooleramu wali Sebanga sokuyimba tuyimbemu wano byonna bikola oyo ngenda kwemoola akayimba nga Ketra ayimba ayagala Ketra Ketra agenda kuyimba alina ennyimba nnungi nnyo oyo ez'emikolo era okuva n'olwaleero ngenda kakasa nti zitambula kubanga drone zange weziri babaawo wonna batudde kabaka butematema ne bamansa n'abalala bali eri balinze ate abakubi b'ebivuga yabaleseeyo akapera firingi za akapera tuli bweki firingi za akapera omuyimbi eddoboozi ayita nalyo komedi wakola atambula naye bagamba tandika ng'okola ate obwo obugavu bwe njagala okujja nambali bannyinaffe abeetunda mubeere feya omuyimbi atambula n'eddoboozi lye tugambye owakomedi atambula ne komedi we ale gwayeetunda lwaki otambula oli mu mpale abeera ne kondomu ze otera okusanga abanyeeyo seganda kwogera amatoyonaye oteeka okuba ng'otegeddewo wama wakulu wali eri nedda mune mulimu abagamba nti Ketra ffe ennamba z'essimu nga tuzikuwa ng'ogira abantu nga munnanga abeetunda babanga ffe ekibaawula ku ffe bo balina lo bwe bumalirivu era nze nange namuyinako nga mukwano gwabwe naye n'emboozi zaabwe era zaawukana n'ezaffe era w'omubuuza nti okola mulimu ki tasobola kugaa era agatubeera etuyiya n'omulemera kutuyiya n'omuuza mukola mulimu ki titutunda obumyu embuzi enkoko biki nomugamba byebiki ebyo ng'obitabise kati ngawakumalirayo emboozi tasobola kuwambiraawo agamba tulina shoti ne longo olowooza nti ogenda manja soko ina kuba makino n'akyaseka ayagala kuwulira w'otuuse owange wamunyumidde nnyo kati mwongeremu experience endala bw'omubuuza nti mulimu kiko titulina shoti ne longo gwe n'olowooza nti agamba wa emanju kumba ye agamba kuyiye nigwe mamakino nga nkuyigiddeko ati akayimba ayino sebo nabo balina zino zikola tuni gundi sikola tuni customer care abakazi abeetunda balina kye bayita customer care era nabo bakolanga zino ennamba nga bulaba nti MTN n'okuba mu customer care balina ne bakama baabwe kugamba mwemuva nemugenda era oba obaagala obakubira n'akubuuza
Mama China mukama wange mba mwetaaza ki ku nsonga eyo. Ku nsonga eyo Anti okuteekateeka n'obeera organize. Omanyi banyaga. Ne capital. Waliwo ababakwagula olowooza bonna babawa. Waliwo kubawa n'adduka ne ssente. Gamba si ssente. Amukwagudde tamusasudde. Nina okubaawo ne management ani abakwata. Jamu wano wakati w'abano. Sembera. Haji, tuli ku mukolo. Tutunda n'ebyowansi. Kati ebyowansi bye bino. Bolo joyina. Ni busha nyani. Tugenda maaso wannange bendi nabo Sebanga soko osirike. Sebanga soko osirikeko. Eri sound tetuyitemu. Tugenda maaso wannange naye ngabwe nasabye Haji. Nga mumanyi ebintu by'okwemoola bye namwedda munnange. Ye naye yampromisinze nti nja kwemoleramu. So sawa yakwemola. Ketra bannange tulina omuyimbi waneeno Ketra yagenda otuwa kayimba Haji kwagenda okwemolera njaga weemole weemole musekera olunaku lulo Aja abantu balage waka kibulamu. wagambe yakadiwa Anakitama ku mama China abola. Nawe simono nya bakulu banno bawire mukabya. banange mwewe nyuma ddala okutulaba naye nga tukyaliwo waneeno mu kifo kino naye nga bano ba tiktokers okitegeera oli agambye agenda kuloga bali bamusosolinya Enyonyi nono enyini agingenda muloga lwakuba ku nsonga eyo kinali njagala okubuuza Sebanga nampitako ng'oggyeko kiri nti mwebaze ku baana abapromotinze ennyimba z'abayimbi ndowooza abaproducer oba bamanager balabye kye balina okukola bano abaana kye bakibakoledde naye kyenjagala since president w'abakomedians waali bannange mutuyambe mukendeeze ku kuwemula guno omwaka mutandike munnange abantu bebawemu nze nalabidde ku luno oluyimba lw'ono omwana sente nnyina njagala mukazi gwenzina naye bannange abantu bayomba ate nze oluyimba sirulabako buzibu ekitegeeza ffe bennyini bannayuganda twewemula ng'ogyeko muvunula ne mukyambala ne bakisussa kati ne bakiyisa social media zino ezajja indako mama China onogenda mubuzaabuza nti mama China ali saidi ya Sebanga ffe tetuwemula wabula mu abantu mwe mwekolaki kati ekigambo kalakata mwannyina kibi gwe tokalakata muwogo tokalakata engege ekyo ekigambo kibi twali tukitegeerereyo mune mujja ne mukikyusa ne mutulaga nti nemukiteeka mu luswanga guuna emitima gyammwe ne gibikkula kati ekigambo kalakata oba okwegadanga ekyo ekigambo si kibi ekigambo okuzina si kibi mazina ng'okimazeeyo kati bwe twabikangako kati ngobanga muli mu kikolwa ekyomukwano omanyi waliwo ebigambo kale oyinza ogabanga kiwemudde naffe twabeeranga mu kikolwa ekyomukwano n'okubira munne essimu nti owaayo olwaleero omuntu ate netegereze n'abayimbi b'ennaku zino nabo bawemula oliko n'okubawo oluyimba nti jayo nteekeyo onyamakazi gwenzina sente nina kati omukungu ekintu ekyo n'onyamukazi gwenzina sente nina abayimbi bakola batya nabo bawemula jayo nteekeyo bwakamalirizayo kati ate luno olwagundi olwaba bitusi ekamulaawo n'abayimbi nabo kunoonesa ab'ennaku temukyayimba byamakulu zemunasonye mujja kunjerega nti ndi wakatonkamu
tuwemula abantu olwolimba nange ndwagala bwowulira contest mwe yaluyimbira kyekiraga nti yali awemula ati kakati ku nnaku zino abantu bayonooneka bw'obagamba nti owooma ati olaba ekyalo kye bayita mpoma mpoma wansawo lyera kati mpoma wansawo Mpoma wansawo kati okola kyawo nozina oba baguyisa batya bwozina Sebanga ojja kunkutula banaye kati gwenda tetulabe ku birala naye nga emboozi bwe kyewetambudde mwe baidala temuvaako Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.